Akusakidde eggulire lino. Ng'esigadde ennaku musanvu zokka okulamaga ku bigwa by'abajulizi Namugongo kubeerewo abalamazi okuva mu bitundu by'eggwanga ebyenjawulo batandise ku lugendo olunaabatuusaayo. Ab'e Fort Portal ne Buhweju Basitudde ate nga waliwo n'ekibinja ekituuse ku lutindo lwa Katonga olwabomoka ne basoberwa. Abalamazi 7 okuva e Fort Portal batandise ku lugendo lwabwe olunaabatuusa ku kiggwa ky'abajulizi Namugongo okwetaba mu kujjukira olunaku olw'abajulizi ba Uganda. Sister Ujja, omwogezi w'obulabirizi w'e Fort Portal, agamba nti abalamazi bano basuubira okumala wiiki emu mu kkubo nga batambula ng'era basuubira okutuuka e Namugongo ku Lwokutaano lwa wiiki ejja. First stopover will be in Bukazwa. Then after that they will also rest in Kaihura. Agamba ku mulundi guno beeyongedde bwogeraageranya n'abatambula omwaka oguwedde okuva mu bulabirizi buno. It's increasing because last year we had 500 setting off from BEEBAKA, but this time we have 637. Abalamazi bano bawadde ensonga lwaki basazeewo okulamaga n'ebyo basuubira okufuna. Abazadde bange bafuna obusinga bafuna sente bampeerere batunga erusoma kana okwaye n'abalamazi okuva mu disitulikiti y'e Buhweju batuuse Mbarara nga bateekateeka okusula essanga mu disitulikiti y'e Kiruhura. Bawerera ddala 17 nga bakulembeddwamu omubaka w'e Buhweju Francis Mwejuche. Bavudde mu parish y'e Buteera, Bihanga, Kashororo n'Ekitiko mu disitulikiti y'e Buhweju. Bano omuli abaana abakadde n'abakyala bawummulidde biharwe. Nishome kya mukaaga andekireesere n'aramaga ninshaba mukama ampeereza obwenge ntwara kuramaga ekyanfuusinga ekyamaani ninshaba arahanga kugira ngu wanyambe nanye mpuke aha businguzi bw'emishomo yange yoona kwihaho baye kwasa Ruhanga n'abasinguza byona kandi kino kyona ekituukire n'omagara g'ensi. Omubaka wa Buhweju asabye abantu okukwatagana awamu basabire eggwanga lyattu Katonda atutaase ku bubbi bw'emmundu obweriisa enkuuli ensangi zino. Tibaafa ku lwabwe ng'aba naye balina ensonga ate ensonga eyo eyabavaamu okujjibwa BEEBAKA ensagama yaabwe ng'omusaayi gwabwe ogwavaamu okukkiriza kwaffe ng'eggwanga. Nga bano basimbudde boolekedde okusanga okusoomoozebwa okutuuka ku biggwa olw'olutindo lw'omugga Katonga olwagwamu nga tebasobola kusala kweyongerayo. Ate abalamazi okuva Mbarara batuukidde mu kigo kya St. Jude Lukaya mu Kalungu era amagezi ne gabeesibira ku mugga Katonga bwe bagaaniddwa okusala emisanvu egyateereddwa abakuumaddembe kuba olutindo terunnabakolebwako. Bituweddeko kubanga tuwano we tuli tewali kigo ate n'ekigo we tukirese wala. Abamu balabiddwako nga beebase empereketya w'omusana era nga munnaddiini Reverend Byarahanga ne John Kabiraho n'abalamazi baabwe bagambye nti bakyasobeddwa. Abamu bajja nga tebalina abamu batuuka ne wano nga balwadde nga beetaaga bujjanjabi naye byonna sinza gamba nti byonna tubirina kyokka twetegese. Bw'ata mukulu w'ekigo kya St. Jude Lukaya Reverend Father Henry Kiganda naye anyoleddwa olw'abalamazi bayaniriza mu kifo kye nga tebasobola kuggusa lugendo lwabwe. Embeera yonna esobola okukolebwa abantu bonna basobola okuyitawo ababigere basobola okutambula kuba n'abalamazi abalala bakyali bangi mu kkubo bajja. Gavumenti esala amagezi wakiri ekolewo akatindo akatonotono abantu basobole okuba nga batambula okulaba nga batambudde mayiro 5 ate okukoma wano okuddayo kulakya amaanyi ate abamu n'amazzi bagatya. Katubagaliza olugendo olulungi bannaffe abalutandiseko. Ngenda kunywa mu kulendo lw'amazzi agabuutikidde gakyali mangi ddala tova ku Urban ne Bukedde TV 1.